fitra. Buli mwana yenna azalibwa nga ali kumba bwa busiramu. Ne bakadde be bano bebajja bamukyusa enzikiriza. Wewe tebamukyusiza nzikiriza bakadde be najja akula nga akulya ku busiramu, akyasobola okukyusa enzikiriza ye ng'ekimukyusiza enzikiriza ye gy'emikwano gy'awangaaliramu oba environment gy'awangaaliramu. Era awo twalabawo obujulizi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga Nabbi yagamba nti nno almar'u ala diini khalilihi. Omuntu abalibwa ku ddiini ya mukwano gwe, omuntu abalibwa ku nzikiriza ya mukwano gwe. Nekiraga nti omuntu ono g'okolagana naye ayina impact y'amaanyi nnyo, ayina obusobozi bw'amaanyi nnyo okukyusa enzikiriza oba okulongoosa enzikirizayo. Era twatunuulira ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga Nabbi yagamba nti nno innal imaana, mazima bwe bayita obukkiriza, la yakhluqu fi jawfi ahadikum, buyulikayulika mu kifuba ky'omu ku mwenna, kama yakhluqu thawbu, ng'olaba olugoye we luyulika ne lusaanirawo ddala. Kati bwe bukkiriza, omuntu osobola okuba nga obukkiriza obukuumye ebbanga lya myaka 20, 40, 50, myaka 3, oli ku buwumbwa bwa busiraamu, oli ku ddiini ya busiraamu, naye n'ojja owangaala n'abantu abalina enzikiriza ez'enjawulo ezikontagana ne Qur'an, nga bajja bakuyingizaamu kimu ku kimu, naawe n'ofundikira ng'otandise okukkiririza mu nzikiriza yaabwe, n'oyonoona enzikiriza yo. Nabbi kyategeeza sallallahu alayhi wasallam nti obukkiriza Nabbi yabukubira ekifaananyi bulinga lugoye, ng'olaba olugoye oluyulikayulika, n'obukkiriza buyulikayulika. Naye Nabbi yafundikira atugamba sallallahu alayhi wasallama nti fas'alu llaha an yujaddida al-imaana fi qulubikum, musabe Allah alinyuwalinge azze obujja enzikiriza yammwe mu bifuba byammwe. Nekiraga nti imaani yaziidu wa yankus, obukkiriza bwambuka ne bukka. Olayita obukkiriza. Era omulundi ogwaggwa twatunuulira ebintu ebyo byonna, era twakoma ku hadithi eyo. Olunaku olwaleero twagala tusimbule we twakoma, tweyongereyo, tusobole okubeera nga tulaba enzikiriza yaffe mu bugazi. Ng'olunaku olwaleero twagala okutunuulira okulaba enzikiriza kyeki. Abaffe waliwo enjawulo wakati w'enzikiriza n'obukkiriza, kubanga abantu bangi babigatta. Obukkiriza kintu kirala, n'enzikiriza kintu kirala. So nga ate wano tuli mu kusoma ku nzikiriza, si ku bukkiriza. Obukkiriza wetwa twagadde okubunnyonnyola, obukkiriza kitundutundu ku nzikiriza, oba obukkiriza kye bayita imaani, butafaali ku kye bayita enzikiriza. Enzikiriza nnyumba nnamba, muzimbo mulamba, ng'ate enzikiriza yaffe eyina weeva, tuyina mwe tugijja. Enzikiriza yaffe eyimiridde ku nsonga 3, mwe tugijja mweva. Enzikiriza y'eddiini y'obusiraamu. Kakati mu mbeera efaanagana ku etyo, abasiraamu beetaavu nnyo obw'okumanya enzikiriza yaabwe yeeruwa, era obukkiriza bwabwe bwe buluwa. Tujja genda tubakubira ebifaananyi eby'enjawulo okusobola okubeera nga twagala buli kintu kyonna kitegereke, kimanyikibwe. Kyenjagala okujjukiza atuwalaba era atugoberera ku Salaamu TV nti Uganda ze zimu ku nsi ezirimu enzikiriza ez'enjawulo oba omuli amadiini ag'enjawulo. Kati amadiini ago tuwangaala nago era tugawangaaliramu. Bintu bingi nnyo bye tujja tukoppa mu madiini abo ne mu nzikiriza ezo ne tujja tubiyingiza mu busiraamu min ghairi shuurin, nga naffe tetubanyi, tetutegedde nti tuli mu kuyingiza mu busiraamu ebintu eby'enzikiriza endala. Awo nno wali obwetaavu obw'okubeera nga tusoma enzikiriza yaffe, tusobole okuba n'akasengejja akamanyi kati eno y'enzikiriza y'obusiraamu eri swafi, ensengejje,
enjawule etaliimu kugattegattekamu nzikiriza z'amadiini malala. Enzikiriza yaffe kye bayita aqida mu lulimi olwarabu. Enzikiriza mu lulimi olwarabu bagiyita aqida. Kati aqida kigazi. Aqida mu ddiini yaffe ey'obusiraamu hiya al umuru allati yajibu an yusaddaqa biha alqalb, zensonga omuntu omusiraamu akkiriza mu Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalina okukkiririzaamu n'okukakasa nga taziinaamu kubuusabuusa. Watatma'inna ilaiha nnafsu, oluvannyuma lw'okuzikkiririzaamu omwoyo gwe ne gutebenkerera ku zo nti waatu waalina okutambuza oddiini ye ey'obusiraamu. Hatta takuuna yaqiinan, okutuusa waatuuka okubeera nga alina obukkiriza obunywevu, thabitan, obunywevu nga la yumazijuha raibun, nga tayinaamu kubuusabuusa mu ebyo ebintu ebigwa mu nzikiriza yaffe gye bayita akida. Gye bayita akida. Wala yukhalituha shak, tayina kubanga alina okubuusabuusa mu bikwatagana n'enzikiriza. Enzikiriza kigazi okusinga ng'abasiraamu abali bakimanyi oba kitegerera oba bakitwalira. Kati ezo ze zimu ku definition kwe tusobola okutegeerera enzikiriza yaffe. Era ku zimu ku definition abamanyi baffe ze baatuwa batugamba al imaanu ljazim, bwe bukkiriza obunywevu, allazi obwo la yatatarraku ilayhi shakkun lada mu'taqadihi, bwe bukkiriza obunywevu mu mutima gw'omuntu oyo akkiririza mu nzikiriza y'obusiraamu, ng'obukkiriza bwe temuliimu kubuusabuusa ku kintu kyonna kyagenda okuwulira mu Qur'an oba kyagenda okuwulira mu bigambo bya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eyo bayita enzikiriza. Enzikiriza kwe kubeera ng'okkiriza ng'oli munywevu, kyonna kye nnaawutegeera oba kye nnaawulira Allah ng'alagidde, nzikiriza kirina kuba weekito nga Allah waakyogedde. Kyonna kye nnaawulira nga Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ayogedde, nzikiriza nja kukitwala era kikkiririzeemu nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanaaba akyogedde. Wayajib, era kiba kikakata ku muntu oyo ayina enzikiriza y'obusiraamu, an yakuuna mutabiqan lilwaqi, ng'enzikiriza ye ekwatagana bulungi nnyo n'ebitambula mu nsi nga Allah we yabyogerako ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam we yabyogerako. La yakbalu shakkan wala dhannan, omuntu oyo talina kubanga ayinamu okubuusabuusa mu byonna ebiri mu Qur'an oba mu ebyo Nabi Muhammad bye yayogera sallallahu alayhi wasallam. Eyo yemu ku definition oba ze zimu ku nnyinnyonnyola abamanyizi bayagalako okutunnyonnyola okutulaga enzikiriza kye ki. Enzikiriza y'obusiraamu kye bayita akida, abamanyi bategeeza eyimiridde ku masiga 11. Essiga 11 enzikiriza y'obusiraamu kweyimiridde gye bayita akida. Ate iman kye bayita obukkiriza bwo buyina empagi ziri 6. Kati obukkiriza n'empagi zaabwo eyo siga mu masiga g'enzikiriza yaffe. Enzikiriza yaffe egaziwa n'okusingawo awo ku imaani. Ekyokulabirako kye nsobola okubawa ya hadithi ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Lumu yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba, ya Rasulallahi, owange ggwe omubaka wa Allah. N'amugamba, anta ahabbu nnasa ilayya ba'da nafsi. N'amugamba, nabbi gwo gwe nsinga okwagala mu bantu bonna oluvannyuma lw'omwoyo gwange. Oluvannyuma lw'omwoyo gwange kitegeeza ki? Umaru yali ategeeza nti yeeyagala nnyo nnyo, wamala okweyagala
tewali mulala n'omu gwasinga kwagala oluvannyuma lw'okwagala omwoyo gwe okujjako nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Watu bwe yatugamba kati Umar wamala okyogera ekigambo ekyo ne kigwa mu matu ga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ti Umaru agambye amutegeezezza nti Umaru asinga kweyagala ye, wamala okweyagala ye gwazaako okwagala ennyo mu nsi yonna mu bantu bonna ye nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yaddamu namugamba la ya Umaru, la ya Umaru, la ya Umaru. Nedda Umaru siwe kiri, eyo si yenzikiriza yo wetu siwe ina okubeera. Yamugamba hatta akuna ahabbu nnasi ilaika min nafsika wannasi ajmain. Nedda Umaru enzikiriza yekyabulako akida yo ekyabulako okutuusa lwenfuuka nti nze asinga okwagalwa gy'oli olubereberye lw'omwoyo gwo. Yani nze alina osooka okwagala gy'oli nga naawe kenyi tonaba nakweyagala mwoyo gwo n'abantu bonna. Umaru kyava akyusa statement n'agamba ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, anta ahabbu nnas ilayya, gwa muntu akyasinza okwagalibwa gyendi kabula nafsi, nga nange sinaba nakweyagala. Nabbi kyava mugamba al'ana ya Umaru, al'ana ya Umaru, kati otuuse ojjuzza obukkiriza bwo, senzikiriza amina, ojjuzza enzikiriza yo so obukkiriza, kubanga obukkiriza butambulira ku mpaji ziri mukaaga zetumanyi. Empaji ziri mukaaga, empaji z'obukkiriza. Naye wano twogera ku kibayita enzikiriza, nga empaji z'enzikiriza ziri empaji 11 ngwe tugenda okujja nga tuzinnyonnyola nga tuzitematema nga Allah we yazogera mu Qur'an ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yazogera mu ahadithi ze ez'ekitiibwa. Kati bakadde bange ne baganda bange batugoberera enzikiriza y'obusiraamu ngazi. Mu kugaziwa kwayo tujeetaaga okubeera nga tuginnyonnyoka tusobole okubeera nga tubeera mu abo abagenda otuuka mu maaso ga Allah nga tusimiddwa. Lwaki enzikiriza y'obusiraamu tulina ogiteekako essira ly'amaanyi? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yassa mu Qur'ani aya ezitiisa, nga zintiisa nze kennyini naawe atugoberera. Nga Allah yagamba atya kuzimu ku aya ezitiisa, Allah yagamba wa minan nas, ne mu bantu, man yaqulu amanna billahi, mubba mulimu abagamba tukkiririza mu Allah, wa bil yawmil akhir, era bagamba nti bakkiriza mu lunaku lw'enkomerero, wama hum bimuminin, naye nga si bakkiriza. Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar walillahi alhamdu. Wulira Allah subhanahu wa ta'ala watutegeeza agamba wa minan nas, minan nas Allah bategeeza ne mu basiraamu. Mu basiraamu, abasiraamu balimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogumu gwe guno Allah gwali mu kwogerako, agamba wa minan nas, ne mu bantu, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Waliwo abatoora shahada ne babeera mu busiraamu nga bagamba tukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, ne Allah agambye nze nzekka abamanyi, wama hum bimuminin, naye nze nga Allah wammwe nkimanyi abo si bakkiriza, ye Allah yabamanyi, nze sibamanyi nawe tobamanyi. Kubanga yo ilmul ghaibi, byonna bitambulira mu mitima n'emyoyo gy'abantu, tewali muntu abimanyi okujjako Allah. Era tosobola kuvaayo n'ogamba muntu gwe toli mukkiriza era toli musiraamu. Ashakakita kalbahu, abaffe wayasizaamu omutima gwe n'okakasa nti omuntu oyo si musiraamu, gwolamulako nti si musiraamu. Kati tokkiriza nti muffe mulimu abantu abatali basiraamu batuufu, naye tetusobola kubamanya okujjako Allah yekka yabamanyi. Naye Allah atubuulidde nti muffe mwebali. Era Allah agamba nti yukhadi'una Allaha, bawangaala mu mmwe nga basaala esswala, bakwenyakwenya Allah, bawa zaka, bakola hijja, bakusima n'omwezi gwa Ramadhan, balina n'ebintu ebirala bakola mu busiraamu. Walladhina amanu, bakwenyakwenya n'abakkiriza abatuufu, abalina obukkiriza obutuufu. Basaala nammwe, bambala amakanzu nga mmwe, bambala shariya nga mmwe.
ne Allah agamba wama yakhda'una illa anfusahum tebalina mulala n'omu gwe bakwenya okuggyako emyoyo gyabwe. Allahu akbar lillahi alhamdu. Eyo aya entiisa era etiisa abakkiriza. Eyo aya yeetutuma okuddayo kuba ttooki abaffe enzikirizayo neyange eyimiridde etya, kubanga Allah amaze okkawaŋŋamula, Allah amaze otutegeeza nti muffe abasiraamu mulimu omuteeko ogweyita nti musiraamu, ogwetwala nti mukkiriza, naye Allah agambye wama hum bimuminin, nze nkimanyi sibakkiriza. Ogwo omuteeko simanyi oba gwe mwoguli nange siriimu, naye bwe bukulu bw'okusoma enzikiriza yaffe tusobole okuba nga twepima, tuweezuule, tusobole okuba nga tulongoosa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagala tulongoose. Yirimu eno gye tusoma ekwatagana n'enzikiriza tetugisoma kugenda kulamula bannaffe, wabula tugisoma ffe kennyini tweramule, weezuule gw'ogwawa, weezuule gwe ogwawa, so si kulamula balala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wamala okutugamba nti muffe mulimu omuteeko ogwokubiri ogutali mukkiriza nga gweyita nti mukkiriza, ogutali musiraamu nga gweyita nti musiraamu, ate muffe mulimu omuteeko omukkiriza omutuufu omuteeko omusiraamu omutuufu. Kati awo wewali obwetaavu bw'okutuula wansi tusome enzikiriza yaffe, twezuule abaffe tuli mu muteeko omutuufu ogwo Allah gwateetaaga tubeeremu. Enzikiriza yaffe gye bayita akiida tugijja mu nsonga 3. Enzikiriza yaffe gye tuyita akiida yaffe etambulira ku nsonga 3 mwe tugijja. Omusiraamu omutuufu enzikiriza yo erina okuba nga ekwataganye n'ensonga 3. Ensonga esooka al-Qur'anul Karim. Mu Qur'ani omwo mwe tujja engeri gye tulina okukkiririzaamu Allah subhanahu wa ta'ala n'engeri gye tulina okutambuzaamu obusiraamu bwaffe. Buli kyonna ekiri mu Qur'ani wooto woolina okukikkiriza nga Allah we yakyogera. Obwo bwe busiraamu era yenzikiriza yaffe. Ekifo ekyokubiri mwe tujja enzikiriza yaffe tugijja ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Olunaku olwaleero Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tetukyasobola mukubako mmunye, naye Nabbi yatulekera ahadithi ziyagamba basahaba be baziwandiike. Nga Abdullah ibn Amr ibn al-As yamugamba, Nabbi yagamba sahaba yayitibwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, yamugamba uktubu anni, wandiika byonna byenjogera, hadithi zange zonna zenjogera. Fawallahi nkulayirira gwe Abdullah ma yakhruju fiya, tewalina kimu kyonna kifuluma mu kamwa kange wano illa haqqun oba illa haqqan, okujjako byonna ebifuluma mu kulimi lwange gama mazima meerere. Nabbi neyewaako obujulizi ti byonna byafulumya ku lulimi lwe haqqan, mazima bwerere. Basahaba ne batandika okuwandiika hadithi za Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okuva ku kiragiro ekyo. Ngeyabakulembera okuwandika ya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kati ahadithi za Nabbi zonna wonna we tuzisiŋŋaana, kyonna Nabbi kyayogedde yenzikiriza yaffe, tukkiriza ekyo Nabbi kyayogedde, tetukiwakanya wadde kukipinga. Obujulizi bungi obukyogerako nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani okugondera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumu ku bujulizi Allah yatugamba nti nno wama yantiqu anil hawa, Nabbi gwe natuma gye muli Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam talina kyayogera nga akijja ku kwagala kwe. Abana Nabbi tayogerangako kintu nga akijja ku kwagala kwe. In huwa illa wahyun yuha, wabula buba bubaka oba bumusiddwako. Mu aya endala Allah n'atugamba wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, kyonna Nabbi kyaba abajjedde nakyo mukyekwateko.
kati enzikiriza yaffe yeyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza mu ahadithi ezajja okunnyonnyola Qur'an. Enzikiriza yaffe wetugijja ewantu owokusatu ba mu kifo ekyokusatu be basahaba oba abo abaalaba ku basahaba oba abo abaalaba kwabo abaalaba ku basahaba ze century satu zibayita qurunul mufaddala, ze century satu zibayita al qurunul mufaddala. Abantu abo byonna bye bakolanga eddiini yeddiini, abaali abalongoofu mu bo. Era Allah subhanahu wa ta'ala yabatukuutira mu Qur'an, yensonga lwaki baatuumibwa n'erinnya ne bayitibwa as-salafu as-salih, ahlus sunnati wal jamaa. Allah yali ayogera okuyita mu buufu bwa sahaba ne mu battabi'in ne ba atba'u tabi'in, yaboogeraku mu aya ez'enjawulo. Aya esooka eri mu suratu an-nisa, Allah yagamba waman yushaqiqi rasula, yenna alijemera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ogaana okukkiririza mu nzikiriza ye, n'ogaana okukola obusiraamu nga ye we yabukola, min ba'di ma tabayyana lahu lhuda, ng'ate obulungamu bukunnyonnyoddwa, obulungamu bukujjidde, obujulizi mu Qur'an babukusomedde ne mu ahadith nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obujulizi babuleese. Wayattabi' ghayra sabili almu'minin, n'okwata ekkubo eritali lyabo abaagoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo Allah ayogera ku basahaba, Allah ayogera ku basahaba okulaga nti enzikiriza yaffe tugijja mu Qur'an ne tugijja ne ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze ahadithi ze, ne tugijja ne ku basahaba engeri gye basinzaamu Allah n'engeri gye bategeeramu eddiini eno. Tewali muntu n'omu lunaku lwa leero asobola kutegeera ddiini eno kusinga basahaba. Lwaki? Basahaba baali original copy. Allah kuyawandiika, nabbi Muhammad kuyawandiika sallallahu alaihi wasallam. Wano Allah yagamba wayattabi ghayra sabili almu'minin, yenna alikwata ekkubo eritali lyabo bamu'minin, nga bamu'minin abasooka okuyingira mu kigambo ekyo humu sahaba, be basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba yenna anaawangalira mu busiraamu enzikirizayo nebeera nga eyawukanye ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri neyawukana ne ku basahaba ghayra sabili almu'minin, nebeera nga okutte ekkubo eritali abasahaba mu nzikirizayo. Allah yagamba nuwallihi ma tawalla, tujja mulekerayo eyo gy'anaaba akutte, atambulire eyo yo gy'alowooza nti likkuba eggolokofu, naye tebijja kuba birungi. Wanusulihi jahannam, tujja mukasuka mulyo jahannam ku lunaku luli. Wasaat masira, ate obudde obwo bubi nnyo, n'ekifo ekyo kibi nnyo. Awo Allah ali mutuwabula na mutulabula nti yenna ayagala okusinga okutuusa obusiraamu obutuufu n'enzikiriza entuufu ogituuse mu maaso ga Allah, Allah agikkirize, erina okubaala ng'etambulira ku Qur'an ne ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku nzikiriza y'abasahaba gye baaliko, engeri gye bakkirizaamu obusiraamu n'engeri gye baabutegeeramu okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya endala etugamba okubeera nga twekwata ku nzikiriza y'abasahaba. Aya endala mwezo aya ezitugamba okwekwata ku nzikiriza z'abasahaba ze baaliko ya aya eri mu suratu Tawba. Allah yagamba wasabiquuna al-awwalun, abo bonna abaakulembera mu kuyingira obusiraamu, al-awwalun, abaali ab'okumwanjo mu kubukolerera n'obuyimirizaawo, min al-muhajirin, mu basahaba abaava e Makka ne bajja e Madiina abaasenguka ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ansar, ne ba ansari abo abaayaniriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama.
والذين اتبعوهم بإحسان الله ناغما نابا abana abagoberera nga mubagoberedde mu ngoberera entuufu etalimu kukyusa na kubeera nga mutandikawo byammwe ebitali mu nzikiriza yaabwe n'engeri gye bakkiriza mu Qur'an. Allah yagamba bonna abo abantu ba miteeko esatu baani ba muhajirin ne ba ansar ab'omuteeko ogwokusatu be baliwa walladhina ttaba'uuhum bi ihsani. Kati ffenna tugwawo n'abo abanaagoberera basahaba ne mubagoberera bi ihsani ne mubagoberera mu buufu obutuufu obulungi Allah bwe yabateekako. Allah yagamba radiyallahu anhum wa radu an. Allah yasiima ku bo nammwe Allah agenda basiima olw'okuba nti muyise mu buufu bw'abasahaba. Mu buufu bw'abasahaba bannaffe enzikiriza yaffe yeyo Allah atulaga nti tulina kugijjaawo, tulina kugijja mu Qur'an, tulina kugijja mu hadith, tulina kugijja ne mu ebyo basahaba engeri gye batambuzaamu enzikiriza yaabwe kwe tulina okukoppa lwe lubaawo Allah kwe yalawandiika oba Nabi Muhammad lwe lubaawo lwe yawandiikako nga ffe tulina okujja enzikiriza yaffe. Okumanya ng'enzikiriza esobola okukyuka, omuntu osobola okukuuma enzikiriza emyaka gyonna, naye olw'okuba nti towangaalidde mu bantu balongoofu enzikiriza ne bagikyusa. Allah yassa aya ng'ayogera ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'amuwa ekiragiro mu suratu Kahfi. Allah n'amugamba واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر ولله الحمد. wulira Allah engeri gyayogeramu ne Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba wangaala wamu ne basahaba bo. isbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu. Allah yakubiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti basahaba baba abatuufu abeewaddeyo okukkiriza abakowola Allah ekiro n'emisana kuumira wamu omwoyo gwo wamu nabo, wangaala wamu nabo, bayiste bazze bakumekume bakuŋŋaanye bagatte otuulenga wamu nabo, kubanga bebagenda okulwanirira eddiini y'obusiraamu oluvannyuma lw'okuvaawooko. Era kyatuukirira bebalwanirira obusiraamu buno oluvannyuma lw'okuva kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waabanga ekiragiro ekyo kigenda eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abeere wamu ne basahaba be abo abatuufu abaluŋŋamu, kiri kitakuffe, which means ate ffe min baabi awula ffe tusinga okukwatibwako okubeera nga tulina okunoonya engeri basahaba gye bawangaalamu n'engeri gye bakkirizaamu okukkiririza mu ebyo bye bakkiririzaamu n'okutegeera obusiraamu buno nga bwe babutegeeramu, kubanga ffe tetusobola kutegeera busiraamu buno kusinga bo. N'oba oyagala otya kati obusiraamu obutuufu tulina bukoppa ku bo nga tubujja ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bwe babumujjako nga tubujja mu Qur'ani al-Karim nga bwe babujja mu Qur'ani al-Karim. Obo bayita obusiraamu oba ye bayita enzikiriza y'obusiraamu. Era bateekebwako ekigambo kye bayita as-salafu as-salih, abaatukulembera abalongoofu. Era abamanyi batunze ebitabo bingi nnyo ebyogera ku nzikiriza yaffe nga babituuma amannya ag'enjawulo. Ebimu ebitabo ebitungiddwa mu kwagala okutulaga enzikiriza yaffe babituumi alwajizu fi aqidati salafu salihi ahlu sunnati wal jamaa. Waliwo ekitabo ekyasinga okwogera ku nzikiriza y'obusiraamu mu bufunze ekitandikirwako buli yenna ayagala okumanya enzikiriza y'obusiraamu. Ekitabo bakiyita alwajizu fi aqidati salafu salihi, samari obufunzo obuyinza okukulaga engeri enzikiriza y'abaatukulembera abalongofu gye bakkiririzaamu mu busiraamu obutuufu, abo bayita ahlu sunna wal jamaa. Agamannyo gabatuuma tebaagajja mu bbanga,
galiko obujulizi. Obujulizi obumu bwe tulabye bwebo nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba okubeera nga tuyita mu buufu bwabwe. N'essuula yennyini gye tusoma mu Qur'ani mwennyini tugamba Allah nti ihdina, ayi mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otulungamye tuki sirata almustaqim, tukusaba Allah otulungamye ku kkubo eggolokofu lyeriruwa sirata alladhina an'amta alayhim, ekkubo lyabali abaatukulembera abalongoofu Allah bewawa ebyengera, Allah bewawe ebyengera. Which means ekkubo ly'abalongoofu teririmu abo abagenda okujja mu maaso. Ekkubo ery'abalongoofu liri kuba ly'abaatukulembera mu bulongoofu. Era Allah subhanahu wa ta'ala we yali akyogerako yagamba ati waman yuti llaha warrasula, yenna agondera Allah ne nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'oyita mu buufu Allah bwakwagaliramu mu Qur'ani, enzikiriza yo nebanga emakinga ne Qur'ani, n'enzikiriza yo ng'emakinga ne nabbi Muhammadi byajja nabyo sallallahu alayhi wasallama. Allah yagamba fa ulaika, abantu abo bonna balina enzikiriza eyo, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, bagenda kuzuukizibwa wamu ne bali Allah beyagabira ebyengera, bali ab'emabega, si bano abajja mu maaso, si bano bwe tuwangaala nabo. Enzikiriza ffe erina kubanga etugizaayo ku baali baswahaba ab'emabega. Allah n'agamba tino fa ulaika, abagenda kuzuukizibwa wamu ma alladhina an'ama Allahu alayhim, awamu nabo Allah begabira ebyengera, minan nabiyyin, bagenda kuzuukira wamu ne bannabbi, wassiddiqin, n'abo abaakakasa amazima g'abannabbi, washuhada, n'abo abajulizi b'eddiini, wassalihin, n'abo abalongoofu mu ddiini. Allah n'agamba atya wa hasuna ulaika rafiqa, n'abo abanaayita mu buufu bwabwe. Kati ensonga lwaki nti enzikiriza yaffe entuufu we tuba twagala ojjawula ku nzikiriza ziri, Allah zaatugambye nti wa minan naasi, ne mu bantu man yaqulu amanna, waliwo abagamba tukkiriza Allah, wa bil yawmi al akhir, era tukkiriza ne mu lunaku lw'enkomerero, bakyogera ku mimwa gyabwe, naye Allah agambye wa ma hum bimuminin, abo si bakkiriza. Kati enzikiriza eyo Allah gyagube mu Busiraamu, n'enzikiriza entuufu Allah gyayagala tubene mu Busiraamu tuyinza nizaawula tutya, kubanga ffenna tuyita basiraamu. Bano Allah bayogerako mu Qur'an nti wa minan naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al akhir wa ma hum bimuminin. Abo Allah bayogerako mu Qur'an nti ne mmwe abasiraamu mulimu ekibinja ekigamba tukkiriza Allah lunaku lw'enkomerero ne sibakkiriza, bo nga bo nabo beyita basiraamu. Naye Allah nga ye yamanyi nti abo si basiraamu. Naffe tweyita basiraamu abagamba tuli ku nzikiriza entuufu. Kakati mu kwagala okuteeka minzaani okupima enzikiriza entuufu yeeruwa ku ffenna, abamanyi baffe baleeta amannya ne bagamba abaana bakunzikiriza eyo Allah gyayogeddeko mu Qur'an ne aya ze tulabye bagenda kutuumibwa erinnya erya aqidatu salafu salih, enzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu. Kubanga si buli bonna abaatukulembera nti baali balongoofu. Mwalimu Abu Jahali. Abu Jahali yatukulembera naye teyalimu balongoofu. Mwalimu Firauna n'eggye lye yatukulembera naye teyalimu balongoofu. Mwalimu Namurut, mwalimu Walid bin Mughira, abo bonna baatukulembera naye tebaali mu balongoofu. Kati yabavongerako akagambo swalihi, assalafu swalihi, abaatukulembera mu bulongoofu bokka be tutunuulira, bokka be twagala okuggyako eddiini entuufu. Kati bwe tulaba tukuba tooki ne tulaba enzikiriza y'abaswahaba ya naawe n'enzikiriza yo bikwatagana, weba nga bikwatagana tugamba oli ku nzikiriza entuufu eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala, oli ku nzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu. Kati Allah watu wabogerako mu Qur'an, so nga ate ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabogerako. Kuzimu ku hadithi au Nabi wayogerera ku baswahaba era nga yatukuutira okuba ku nzikiriza yaabwe.
yatugamba mu hadithi eri mu Tirmidhi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti usikum bi ashabi bannange mbalamira basahaba bange usikum bi ashabi bannange mbalamira enzikiriza y'abasahaba bange usikum bi ashabi bannange mbalamira eddiini basahaba bange gye baliko nabbi n'agenda maaso n'agamba thumma alladhina yalunahum n'oluvannyuma n'eddiini y'abo abanaabagoberera abanajja oluvannyuma lw'abasahaba thumma alladhina yalunahum n'abo abanajja oluvannyuma lwabo nabbi n'ayogera ebigambo ebyo emirundi ebiri basahaba nga bwe basooka nabano abaddirira basahaba nabano abaddirira abo abaddirira basahaba ze bayita kurunul mufaddala senchale ensukkulumu nabbi ziyalanga nti zijja kujja nga zezisinga obulungi era ku bimu ku bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba khairu nnas qarni abantu abakyasinza okuba abalungi mu ddiini y'obusiraamu eno kubanga obusiraamu bulimu abasiraamu bangi era bulimu abantu bangi naye basiraamu kyaba kyasinza okuba ab'ebbeeyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yagamba khairu nnas qarni senkyale ekyasinza okuba ennungi ennyo etaliimu bukyamu bwonna ekyasinza okuba nga lyo swafi nsengejje nabbi yagamba qarni gwe mulembe gwange nga nabbi ategeeza abo abamulabyeko oba abamulabako oba abawangaalako naye wadde tebamulabako nga ibuni ummi maktum tiyalaba ku nabbi naye wangaala naye era yesu wakyayitibwa sahaba kati nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti abasinga okuba abalungi mu umma yange eno qaruni be basahaba bange abawangadde nange nabbi n'agamba thumma alladhina yalunahum abaddirira obulungi be bagenda okubalabako abagenda okujja nga ze tebandabyeko naye ne balaba ku basahaba bange ne babasomako ne babajjako irimu abo bebasinga obulungi oba be babaddirira mu bulungi nabbi n'agamba thumma alladhina yalunahum oluvannyuma ate abaddirira bano be bano abagenda okujja mu senkyale ey'okusatu kandi nabbi mweyo hadithi nayogera abantu basatu basahaba be abamulabyeko n'abawangaddeko naye ne bafiira ku busiraamu omuteeko ogwokubiri ye senkyale ey'okubiri abo abalabye ku basahaba mwabo abaalaba ku basahaba oba abaalaba ku baabana basahaba be baimaamu baffe abana imaamu waffe Nu'man Abu Hanifa imaamu Maliki ibn Anas imaamu Darul Hijra ne imaamu Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i ne imaamu waffe imaamu Ahmada Al-Hanbali abaimaamu abo abana bawangalira mu senkyale ey'okubiri nabbi gye yayogerako nti yesinga obulungi oba yeddirira obulungi ku bulungi bw'abasahaba nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama thumma alladhina yalunahum oluvannyuma ababaddirira ate abo obulungi be bagenda okujjira mu senkyale ey'okusatu ekyasa ekyokusatu kubanga ekyasa kibaamu emyaka 10 kati abajjira mu kyasa ekyokusatu beebo bemumanyi abayatiikira n'ekigambo kya kutubu sitta bamuhaddithuuna baffe babukhari bo bajjira mu senkyale ey'okusatu nabbi gyeyogerako nti nno yegenda okuba nga yeddirirayo okuba obulungi kwabo abaalaba kuba basahaba ate nga yesembayo kati walaba bukhari yajjira mu senkyale yakusatu ne musilimu ne Tirmidhi ne imaamu Nasa'i ne imaamu Ibn Majah ne Abu Dawuda n'abalala webali ne bano bebasinga okwatiikirira Allah n'abasukkulumya ne ilmu kati enzikiriza yaabo naffe kwe tulina otambulira kubanga nabbi watu wayogedde sallallahu alaihi wasallam kati ye najja n'enzikiriza ng'enzikiriza ye ekootagana n'ebyo bye bakuŋŋaanya mu bitabo byabwe ye najja n'enzikiriza ng'enzikiriza ekoontagana ne ahadithi Bukhari ze yakuŋŋaanya
yenajja n'enzikiriza ng'enzikiriza ekontagana ne hadithi Muslimu ziyakuŋŋanya mu kitabo kye yenajja n'enzikiriza ng'enzikiriza eyawukana oba ekontagana n'enzikiriza Imaamu Tirmidhi ziyakuŋŋanya mu kitabo kye oba omaze okubeera nga oyawukana ku nzikiriza entuufu Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gye yatukubiriza okuba nayo. Kakati twagadde tukube tooki w'enzikiriza yaffe mweva. Enzikiriza yaffe eva mu Qur'an yonna ejjudde enzikiriza. Kyonna ekiri mu Qur'an wote omusiraamu olina okukkiriza. Enzikiriza yaffe ewalala w'okubiri weeva eva mu ahadithi za Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyonna kyowulya nti Nabbi Muhammad yagamba kiriza teeka mu nkola towakanya yenzikiriza yaffe. Ewalala w'okusatu enzikiriza yaffe weeva byebyo ebigambo by'abaswahaba ne fikihi w'abaswahaba n'engeri baswahaba ne bataabi'i gye baatambuzaamu enzikiriza kubanga nabbi aboogeddeko n'abatuwaanira nti abo be basinga obulungi mu umma eno. Kati waliyo agenda kujja nanzikiriza ng'eyawukana naabo ne tumugamba nti enzikiriza yo nnungi teba nnungi. Ffenna enzikiriza yaffe erina kuddayo nga yeetoolera ku nsonga ezo essatu okusobola okubeera nga tutuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga tetuli mu bali Allah baagambye nti wa minan naasi ne mu bantu man yaqulu amanna waliwo abagamba titukkiriza Allah wa bil yawmil akhir yatukira lunaku lw'enkomerero wama hum bimu'minin ninga sibakkiriza. Twewala okutuuka mu maaso ga Allah nga tugwa mu eyo aya. Eyo aya tugyewala nnyo. Kati mu kugyewala kwaffe ennyo y'ensonga lwaki tulina okusoma nnyo omusomo guno n'ogugoberera tusobole okuba nga twezuula twesengejje tulongoose ebyetaaga okulongoosa tugende tutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu abo Allah subhanahu wa ta'ala basiimye. Era enzikiriza yaffe eno ey'obusiraamu yatumibwa amannya mangi. Amagiyita akidatu ahli sunna wal jamaa. Enzikiriza yaba ahli sunna wal jamaa. Ng'ekigambo kino ahli sunna wabo bakijja bamanyi baffe bakijja mu bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga Nabbi mu hadithi ya Irbad ibn Sariya yalaga nti yagamba wa man ya'ish minkum yenna anawangaala gye muli gye bujja mu maaso agamba fasayara ikhtilafan kathira agenda kulaba enjawukana nnyingi nnyo mu nzikiriza y'obusiraamu. Obusiraamu bugenda kujjamu enzikiriza nnyingi. Naye Nabbi n'atukuutira n'agamba nti fa alaykum bisunnati naye mwekwate ku nzikiriza yange. Fa alaykum bisunnati. Era bamuhaddithuuna ne bashurrahu lhadith abannyonnyola hadithi ezo era abagisharaha bagamba ekigambo wa alaykum bisunnati mwekwate ku nkola yange. Ekigambo sunna bimaana al aqida yani mwekwate ku nzikiriza yange si enzikiriza ziri endala ezigenda okujja nga zibayingiramu. Nabbi n'agamba wa sunnati lkhulafai rashidin n'enzikiriza y'abo abagenda okunsikira mu bigere byange mukkirize nga bo we bakkiriza. Kati Nabbi n'akubamu sitampu. Kati enzikiriza Nabbi n'agiyita sunna. Yensonga lwaki nti nno ffe abasiraamu abali ku nzikiriza entuufu twatuumibwa ekigambo ba ahlu sunna. Ng'ekigambo ahlu sunna kitegeeza bannannyini nzikiriza ntuufu Nabbi gye yaliko ne basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye baaliko. Nabbi n'atuyita ahlu sunna. Ekigambo jamaa kivaawa okukigattaba ne bagamba ahlu sunna wal jamaa bakijja mu hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi we yalanga n'agamba umma ye egenda kwawukanamu ebibinja 73. Nabbi yagamba umma eno egenda kujjamu enzikiriza. Bonna bagenda kuba bayita basiraamu era nga bonna basiraamu nga bagamba ffenna tuli ku nzikiriza entuufu. Naye Nabbi yagamba illa wahida kujja kubaako ekibinja kimu kyokka ekigenda okuwona nga yekiri ku nzikiriza entuufu. Basahaabe baamubuuza man hum ya rasulallah be baluwa. Nabbi yayogera ansa nnyingi naye kuzimu ku ansa yagamba humul jamaa be bagenda okuba nga beekutte obumu beekutte ekitole beekutte ku nzikiriza ya Qur'an beekutte ku bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu ansa endala Nabbi gye yabawa yabagamba ma hum
ana alayhi wa ashabi beba bagenda okuba kwekyo inze kyennaliko ne basahaba bange kati ebigambo ebyo abamanyi mwe bakuŋŋaanya ne bagamba yenna aneekwata ku nabbi kiyaliko ne basahaba bwe enzikiriza yeeyo ejja kutuumibwa erinnya lya akidatu ahli sunna wal jamaa oba ejja kuyitibwa akidatu as-salafu salihi eyabo abatukulembera abalongoofu. Kati mu mbeera efaanagana kwetu twagadde okukubira tooki enzikiriza ffe wajeva na lwaki eyina amannya ago bagasimbuliza mu Qur'ani ne mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mukkirize tujja kukoma wano, tujja kubeera nga tusimbula okwongereza wano okulaba enzikiriza yaffe mu bugazi. Olunaku olulala tubadde tukyalira ku introduction. Sigadde ne muganda wammwe Sheikh Bashir Sentamu okubeera nga matuusako programu eno enzikiriza mu Busiraamu. Mbagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله Eno ye Salam TV. Water, please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 Mecca? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Pivot Pay bw'ofuna kukwatirako naawe nyweza okola ejja ne wumula nga totataaganyiziddwa. Pivot Pay ekwataganye n'abantu abatuufu oyimirizeewo empagi y'obusiraamu eya hijja. Waliwo abaggwamu essuubi nga balowooza nti hijja y'abamanyi bokka mpozzi n'abafumba abeesobola. Pivot Pay n'ekugamba nti bw'esevinga nabo kisobokera ddala. Teweenyooma gw'omukyala w'akatale, maama kaduuka, omulimi, omulunzi, omukyala w'awaka, abavubuka, abaana b'amasomero, osobulira ddala okukola hijja ne wumula. Tandika olwaleero okusevinga ne Pivot Pay. Osobola $5,000 sevinga ne Pivot Pay leero. Wulira ekyenjawulo era ekisufu. Bw'osonda ssente za hijja ne wumula ne Pivot Pay ne ziggwayo mu budde, bakuwa omukandala gwa $100 kiramba beddu. Awo olugendo ne lukuwoomera. Enkola nnyangu, genda ku Google Play Store odownloadinge app ya Pivot Pay otandikirewo okusevinga nabo. Okumanya ebisingawo kuba ku simu eno 0200-83-88. Pivot Pay erungamizibwa Bank of Uganda. Pivot Pay eriwo ku Babu Enterprises Limited. Oli musuubuzi oba ozimba kasiisirako. Balina Goodwill Tiles ku bbeeyi ya fakitole. Ubekkolero ebyamazinga pipes, taps, engogo, ebizimbisibwa byonna biweetaaga. Yooyoote enjuuyo mwattu. Balina sink, tanka z'amazzi, saako ne madidaadi yenna ow'omu nnyumba ow'omulembe. Yooyoote enju y'ekirooto kyo bambi. Ng'ojja mu Babu Enterprises Limited. Basangibwa bwayise. Ave Kampala nga wakayise ttaawo. Ave Kawempe
Pay nga wakava ku bitaala. Oyo ye bwayise mujja okusanga Babu Enterprises Limited. ofune malidadi w'omu nnyumba yenna gwe weetaaga. Essimu 0703 5 19 57 oba 0772 35 57 02. Buli ayagala okuwunda enju ye Babu Enterprises Limited. Man like Osimhen, Papa just the chop Italian league like Chelsea want them. Man, you they wait, even Mourinho they hate. Come off it, man. Watch the series, movies, and sports you love on Showmax, Africa's original streaming service. Chigudewani, ekutusibwako. *3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Okay, akaongeza akalero nkwaniza ku Kigudonda evening drive stress free nze na nyufigali box sana nyini ngatedula Professor Majegere nkwaniriza nnyo MTN everywhere you go nyongera kujukiza mukwano nti Momo yokka gy'obokozesa. Lwalero nguddeko ku paaka wano ya takisi ndi ku side za Namayuba eno naye nga ensonga ya byakwerinda bomu zifuuse bomu banaffe bano nga abali mu paaka bakikola batya boda boda ziyitamu abantu basitula emigugu na buli kimu naye ndaba emigugu abasajja bakebera ne baaza buli kimu okulaba nga at least mu nsawo temuli kakaaba lw'ensonga ennaku zino zaatabuse nnyo nnyini ddala olw'ebyokwerinda so twagala nnyo okulanga at least bannaffe bano tebafuna bulabe obw'amaanyi kubanga ennaku ezo obijjukira bulungi nnyo ate era ne gavumenti eyongera kukubiriza oba ab'ebyokwerinda bongera kukubiriza bannayuganda mukkirize babakebere mukkirize babaaze mukkirize buli omu bamucekinge tusobole okulaba nga tutambula bulungi emmotoka temala gayingira ekijegere weekiri bwebakusiba baba bakusibye bakuta baba bakutadde so bwetyo bwe tuli teri ayingira mu paaka nga tayaziddwa era teri mmotoka eyingira mu paaka nga tekkiriziddwa ebyo so bwe biri gwe munaffe ali eyo era atulaba byonna byakukebera ndooza abasajja obalaba kwaza paaka erina abagikulembera so enda kuwayamuko nabo oluvannyuma ate nja kwongera okuwaya n'abantu abalala bonna so abasajja bakozesa engalo ebyuma okulaba nga ebyokwerinda wano biba gulugulu sebo tukwaniriza assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olyotya mwami Sempijja. Sanyuse okubeera mu maaso g'abalabi ba Salam TV. Sooka n'okubalamusa n'ekiramuso ekyene mirembe nti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutye? Alhamdulillah. Emirimu gigamba ki? Emirimu twali gikoze alhamdulillah twebaza Allah tuwadde obulamu naye lero giraba gyayingiddemu okugezesebwa obunkenke katuli ku mbeera ekigambo kye Omungereza oba munnabudu kyayita vigilanti olina okubanga owanisa amatanga omanyi Allah akuuma naye naawe era buvunaanyizibwa bwo tekitegeeza nti zibiriza osale ekkubo ng'ozibiridde olw'okuba Allah yakuuma tugezaako okulaba nga tutunuza enkaliriza n'amaaso gaffe okulaba nti buli muntu yenna ayingira mu kifo kyaffe tugezaako okukola kye tusobola okukola kubanga ffe security esookera ku ffe nze omuntu wa bulijjo nze wa byakwerinda asookerwako bwe ndaba kyesitegedde kyobula besimu zituli mu ngalo nennyongerayo wawo Cynthia Owai wano akuma akakaabye ennyo ku ono naye tukyamutadde wano jangu omwetegereza okusingawo okwo era twebaza nnyo poliisi nti egezezaako tuyamba ku nsonga eyo nti bw'obakubira bagirawo n'ab'ebyokwerinda abalala naye tetujja kutwaliza awamu embeera eno bwe yajja temweraliikiriramu nti omulimu gwa muginza okwonooneka kubanga bye batagetinga bino tetuyinza buteraliikira era kyova olaba tujjayo n'ag'omu buto kubanga tumanyi kyekitegeeza singa Allah atugerera omuswiba bomu netulikira mu kifo kino okukola kwaffe kuba kukomyawo kuba Allah tangeredde nga tentusizaako bulabe naye mu nsonga y'ebyenfuna mba ntuusiddwako obulabe kiba kyakuggalwa mulaba bagamba mulindeko tokyetegereza akawogo ak'abaana kaba kagendere ddala kyova olaba ebintu ebyo tetubiteeramu ddala kusaaga tukola okulaba nti ekifo kyaffe Mungu atuyamba ekyosi kino kigenda okuyita
nga tufunyeemu okugezesebwa kwonna kitufunyeemu okwekanga ekintu kyonna ekyefaananyirizaako bomu kubanga ne bwe kiba kyefaananyizaako bifaananyiza ne bakiraba era bakusiba essaawa waakiri 24 singa toggudde ewaawo ebyentambula kuba tukola essaawa 24 ennaku 7 tulinga ddwaliro okunsiba essaawa 24 abantu bano bempeereza omuntu avudde gyavudde nga ze munnamayiba kulinnya moloka emwongerayo aba agenda kukosebwa kinene bayinza n'okumunyaga wano mu kubutaabutana kubanga saavisi eno gye mmuwa eba evuddewo mu kaseera akakadde kyova olaba tweyama oba tugumya bannayuganda abakozesa omulimu gw'ebyentambula ngono gwa takisi nti gye muli yonna mubeere bagumu era tekikugaana kutambula nti atwawulidde wakyaliyo bomu ndigenda omwezi ogujja ninde sijja genda ffe mu busiraamu tugamba mungu talina waatakugerera kujjulukuka neeko osobola osigalayo ne wabeera ekizibu wabula saba mukama katonda akkulembere akutaasa emitawaana oleme kugisinkana ate ebintu bya bomu bino bannayuganda saaliyagadde miteekamu byabufuzi oba olwali oba olusaago kitandise mbu comedy simanya biki bijjemu emboozi ya social media kubanga bomu eno eyinza obutakuba ggwe naye eyinza okukuba omuntu wo eyinza okukuba mukwano gwo kati gwe bw'onaateeka olwali mu bintu bino omanyi twagala nnyo okumala okulabako naye oyinza okugenda okulabako ng'ekutuddemu bibiri nga tokyasobola kulaba naye nga balabira ku ggwe ekyo nno kitugyegendereza ennyo ndowooza okulaba nti bw'osanga omuntu tugeze ng'oli mu takisi neetolera nnyo ku basaabaze kuba bakama bange bensaabaza bw'olaba omuntu nga muli mu mmotoka munda akulungutana n'ekisawo omanyi omuntu agenda okuzza omusango tabula oba alina kyakulungutana nakyo takola ki tabula temya ku munno nga akulungutana kubanga mu byakwerinda abasookerwako ne munno atemye ku munne kuba wadde wano tukebera omuntu asobola okukozesa busootikati n'ayita awalala ebbali emmoroka eyo oba nolaba omuntu ng'alina kyateeka mu bbuutu y'emmotoka ate ng'aliyo yekka emabega eyo mubuuzi owa esawo gy'oteeka mu mmotoka eraga wanga toli kondakita wa mmoroka eno obwevunaanyizibwa waffe buli omu bw'anaakola bw'anaazannya paati ye naye nga bwe twewonza eri Allah subhanahu wa taala kino ekizibu kijja kumala kiyitewo tubeere mirembe era tusigale nga tuli balamu naye nsigala mbakuutira nti buli omu wooli nze wano ndi munnamayiba naye n'ow'omu kikuubo n'ow'omu akeedi mwenna temweyibaala kuba buli awali abantu abangi oliyo omuntu gyo tageti ye yeeyo abanguzibwe n'essanyu lye ng'amazewo obulamu bw'abantu abangi so mbeera abantu abangi teweesiga bantu gwolaba nga feesi togimanyi ng'ayimiriddewo okumala eddakiika 2 oba alina ekisaawo ku mugongo weeve mu mubuuzi ogenda wa omuntu abuuza omuntu baawa olina eddembe okubuuza kuba te ebintu byakwebereramu ng'enjogera ekivubuka bwegamba bw'onaagamba nti tojja kubuuza muntu bajja kugamba nti wabaddewo nti nabaddewo kale omusajja twamulabye ng'ayimiriddeawo ali n'akiteekaawo wakozeewo ki bwe yakitaddeawo nti nze saabifuddeko naye ng'olwo byeyogera olina okugulu kumu oba omukono gumu naye nga lala akugeredde okyayinamu amaanyi agakola ki agoogera so okugema kusinga okukola ki okuwonya tutunule enkaliriza ne gavumenti n'ebyokwerinda buvunaanyizibwa bwabyo okujja otuluŋŋamya mwami Sempijja tulina ekizibu eki ky'abantu nti omuntu tetwagala tukebera wadde teri kaakati ekyo mugenda kikolera kikuba muli mu lukale twogera nawe mu lulimi olw'ekitegevu olw'empisa ng'abagunjufu ti munnange maama oba muganda wange ensawo eyo katulabe ebirimu naawe bw'otuyisa ng'abagunjufu n'olugaa kwako mukebere tukwebaza n'okwebaza bwe tukugamba ogwokubiri tugamba katulabe ebirimu n'ogamba nsawo yange tugamba katulabe ebirimu twongeramuko ku ddoboozi twogera emirundi 2 ogwokusatu tuteekamu ebikolwa tuba tulina gikujjako lwampaka kubanga ate bw'osigala ng'ogaanyi ogwo gufuuka musango lwaki tubadde tugamba tukebera ensawo yo nga toyagala kulaba birimu biki ebyo by'otwala ebitakkirizibwa kulabwako nze munnayuganda tayagala batunuleko mutwe gwa muntu nagwo gubeera musango ne nabasibbomu naye tulina bye tugenze tuzuula ebirala oluusi bamu twakwatako n'ababbi nga abadde alina gy'ava okuba naye nga naye tamanyi biri mu nsawo asitudde ku ssawo n'asooka dduka ensawo yange tumugamba tujja kulaba ekiri mu nsawo oba oyagala oba toyagala kyova olaba tulina feesi nga tutunuza feesi ey'ekisa ne tuteekako ebanja ate ne tuteekako enkambwe kyetunoonya kiki mulimu gwaffe nga bwe nakugambye wano we tujja ekyokulya ky'abaana ne sikuulu fiizi z'abaana baffe tetujja kubiteeka mu lusaago lwonna eri oyo alowooza nti ajja kujja akole ekikolobere mu kitundu kyaffe ffe batukoleko lipooti nti bomu
etulikidde mu Namayiba taxi park olwo tuba tetugenda kuddamu kutambuza gufudde ogw'abantu bonna myaka ebiri waligamba eyo paaki yatulikiramu bbomu gyogamba olinnya liba limaze okukola ki mulimu stage nga mmeka stage eno epaaka erina stages bayita eza longo route oba eza highway mulimu stage okuva etandikira bombo stage esooka mpaka ku boda ya Sudani gye bayita eregu mulimu ey'emasindi mulimu ey'erira mulimu ey'erango kabula mayido amulataali mulimu ey'esebutoka peeka singo balaxi ne mubamu ey'ebbomu mulimu ey'eruweero n'ew'obulenzi ne stage endala ezikwata ku luguudo lwalisenga nakasongola zonna mijeera zonna zikola ki kati abantu betutwala baba bagenda wala ddala ate babuvunaanyizibwa si town service nti bweyogera ekireka bandi tetubayinaamu muno stage esinja 10,000 tetugiyinaamu so kati abantu betwala baba bansonga nnyo kyobola tuli strictly nnyo ate stage zaffe zirimuko balaks z'amagye nnyingi kuliko emmotoka ezigenda ebbombo ey'edikoota y'amagye naawe ogimanyi kuliko ezigenda esingo balaks eyo waliyo training camp naawe ogimanyi mulimu ezigenda ekaweweeta naye waliyo training camp kati ffe tulowooza nti tuli target nnyo kuba paaka yaffe etambuza abasirikale baki bangi kyobola ebintu tubiteekamu nnyo ku lwali na lusaago kyekyo kyensobola okugamba mu Muganda obubaka bw'oyinza okusembyayo eri bannayuganda kuba njagala nkutendabe ku bannayuganda abalala bye boogera obubaka bwe nsobola okusibira bannayuganda nziramu okubajjukiza nti kino tusabe Katonda atuyambe kino kiyitewo naye saagala muddire ebintu bya bbomu eziri serious mubitwale nga bya bbomu eza firimu nti etulikira mu TV munda naye nga goli mu ddiiro neetakukuba movie abaye eno si movie zino bbomu ziririyo ne bwe tulikira mu yadi 5 oyinza okufuna obuvune bonabeera mu kizimbe neetulika ekijja kugwira osaanewo kati mujje ebintu bya movie mu bintu ebiririyo bbomu gyeziri ate za ddala Allah akyatusaasidde busaasizi nti tewannabaawo etta bantu oba okubatuusaako obuvune akyasaasidde gavumenti yaffe n'ab'ebyokwerinda nti bakyazikwata nga tezinnakola ki tezinnatulika naye manya lwe bagikwata nga tezinnatulika oli agiteeza obusungu bumukola ki bumweyongera ayagala naye afune tageti nga nsava mweyo tageti ensava gy'ayagala oyinza okubeeramu munnange gwalowooza nti bomu bulijjo nga zitulikira mu TV ng'ate nze ntudde mu ddiiro neetankuba njagala mujje omuzannyo mu bintu bino obulamu kikulu nnyo Allah atukuuma ne naffe tukole ki naffe twekuume nze Sempijja Muhammad ndi mukulembeze mulimu gwa taxi mu Kampala ndi munnayuganda ayagala ensi yange mbaagaliza emirembe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh neyanzege awo ngenda kuba nkunoonya akaate mu budakiika obulala obuddako tuli ffenna webale nnyo webalire ddala ndi mu paaka gomunaffe aliira atulaba ekigambo kya bbomu kyafuuse ekigambo naye nga nkwebaza bubaza dadi oli otya obulamu buli butya obulamu bulungi mbuulira kumanya Nyanzi Umalo salamu alaikum alaikum salam wali watya ng'okutta ettama owaye embeera yabwa kiwuka bwoti tutunule engulu ensi egamba ki si bwetyo embeera yabwavu nnyo embeera yaki yabwavu nnyo buli kintu ekitambula obwavu ate nno obwavu bwegasseemu bomu ebyokwerinda wano biwulira otya ggwe muli ebyokwerinda bibadde si bibi nnyo okutwaliza awamu naye kaakati waliwo n'abatalabanga ku bbomu bwefaanana kati ogenda kunyonnyola otya bbomu kati akantu ako nze kendaba ke bakebeza bbomu kakaaba ku muntu atalina kyayina ne bamugamba agende ne kakaaba ku muntu omulala yenna kati kakebera kakaaba ku alina kyalina n'atalina kyayina kakaaba ku atalina kyalina era bawonzeka bamugambye genda kati nze sibitegeera we ugamba guwebuuza oba kagebera ddi nze nange sibitegeera kakaaba bukaabi naye kagenda so gwolabye otya abantu oluusi bakaluba okubakebera okubaaza gwe kigambo ki kyoyinza okubawa nga bannayuganda okusobola okwekuuma ekikulu kya byonna bandikiriza okubakebera naye abantu ekyokubeera nga akimanyi naye bbomu tagirina kati ye aba alowooza omukwata ne mu nsawo okumugyamu akasente kayina yensonga lwaki abantu ate bakimanyi nti Kampala yewasibuka ababbi kati ava mu kyalo nga bamugaye nyweza ensawo yo kati ate otuuke wano omugaye gisoko gireete kati buli lwawulira bamugambye erinyweza ensawo ate ayagala baagala omwaza agamba ndeka
mbu bakeberamu bomu gye bajja keberamu nsawo yenga naye akimanyi tagiina. Abali mu kyalo bagamba akagambo nti eno balina obbaaza kubanga byokwerinda bizibu nnyo. Kabagambe abali mu kyalo mbawo omulanga nti e Kampala walabiseyo okubeera nti waliyo bomu era buli ajja mu kifo ekikebererwamu bomu oba girina oba tagirina obutakereya budde aweeyo ensawo bakebere omugugu gwe. Sibu tuyanza tuli ffenna webali nnyo webalire ddala njagala kulaba ku kuuma kano akakebera. Njagala kati kulaba kuuma abo soko baveeko njagala kulaba kantu kano waliwo atakategerera ddala aŋŋambye mbu oba kakaaba bukaabi aŋŋambye mbu kakaaba bukaabi balina okwaza kubanga bomu zaafuuse bomu. Kuuma ako omuvubuka oli kabadde yeebuuza nti taatama oba kakaaba oba kakola katya. So omukulu ono agezaako kulaba nga kuuma byakwerinda kubanga birabika nga bisusse. Gwe munaffe atulaba mpozzi anaaba wa booda yanaakola ki yanaaleeta amalala naye ng'olaba kakaabye. Eyo simu dadi oli otya? Jendi mukama obulamu bulungi tugezaako mukama wange kumanya Mawanda sase nnyo okulaba omulangira temwakola nga babakoleranga bukolerezi kati ebintu byakyuka ensi yakyuka akantu kano dirwe kalina okukaaba dirwe katakaaba wabaawo ekintu kyonna kyekaseesinze nga kya mutawaana kaba kalina okukaaba wekitaba kya mutawaana kaba tekalina kukaaba naye buli we kakaaba olina making sure nti oyo ajjayo ekyo kyennyini kyaba ayinawo olwalo kiralula nga tikya mutawaana ate ng'omulaba ng'okkiriza ng'olaba akola ki ng'atambula kabakebereko ssebo kubanga ennaku zino nzibu nnyo si nnyangu ensawo balina ogikebera ate n'ebirala olina kuyita wano bakwaze. Tuli ffenna oli ku Salamu TV nze njaza tuli mu kwaza twakyekinga za bomu nyingi nnyo so balina okukebera oba okwaza abantu bano okulaba. Dadi oli bulungi obulamu buli butya emirimu gigamba ki bitambula oli mu takisi abasajja batakisi abakyala babavuga babatwalako so omugagga weeyagala ononye musaabaze ate gwe toyagala mamukebere balina okumala omwaza gye bali obulamu bulungi kwani nkiriho Edison emirimu gigamba ki mpolampola muzeeyi kati gwe nga weeraliikiridde otikka zaawa omusajja zekenya Tanzania zekenya oba Tanzania balina obbaaza bonna so ekyo kyolaba bakola kya byakwerinda. Muyizi agenda ku misomo gye naye ng'ate alina okukeberebwa olw'ensonga nti maama ng'onyiize otwala mwana ku ssomero oli mulwadde ng'olabye mami mulwadde nno naye emigugu gyegino emigugu gyo lwaki toyagala bagikebere babalwisa bo bagamba mulimu ebibwatuka temuli agambye temuli kibwatuka munaye eyina okusumululwa wanje oli muki ndi mukazi mulokole tokole ono omukyala mulokole yagambye nti tatega bomu talina kyakola kirala kyonna so kyekyo tuli mu paaka yannamayuba wano we tuli gwe munaffe ali era atulaba kwebaza bwebaza anti webale nnyo webalire ddala emirimu so ndowooza abasaabaze obalaba bakola ku lujegere obalabye bano abaazibwa obalabye so bubaka ki bw'olina eri bannayuganda abali ewala okujja e Kampala babagamba munyweze ensawo e Kampala babbi obubaka bwenina eri bannayuganda abajja e Kampala bagondere amateeka ga security wotuuka awantu waliwo amateeka gawo gagondere osobole okuyambibwa ate olemeggwa mu buzibu ye muganda wange tweyanze omulangira amina bale nnyo webalire ddala kati buli eyeesogga paaka baba balina okumwaza kkiriza obagaana kusaaga n'okusaaga bintu byakwaza ebirimu bomu dadi oli oti oli bulungi gyebale
obulamu buli buti okola ki wano nakulabye dda omanyi tweraliikirira abantu atuula mu kifo n'alwawo ate ffe twakatuuka naye twagala kukwata zigenda wa okwata zigenda wa zigenda Kabale tugenda ku baasi mugenda mukwata zigenda wa Kabale aye muno mweziri tugenda kukwata tugenda kugendayo